kisinzira ku nfuna y'omuzadde. Okay. Kisinzira ne class omwana gy'aba alimu. Kati gwe oli mu class? Ndi mu senior 6. Senior 6. Aha, kati wa senior 6 kyalibadde kitya? Nga tuli mu mazima agadde atuusa kumpa sente zimu n'owa senior 1. Lwaki? Kubanga ndi muntu mukulu byenneetaaga bingi. Ate mbadde mmanyi gwe wa senior 6 obeera understanding neggamba omanyi ninamu emitwalo egi sooka olumba essomero wa senior 1 ye katumuwe 10 atandika butandisi. Oba understanding busooka ne bukoma. Kubanga mbere y'okusomera enyiga nga bwe mukimanyi neera omuntu nganze ali mu senior 6 ekibiina kiri kya waggulu nnyo. Nina ebintu binneetaaga bisasobola oli mukubira mu muzadde wange mugambe ate neetaaga kino neetaaga kiri ate wa senior 1 ajja kuba buli kamu akakubira essimu naye nze ndi muntu mukulu no bisirikira nembitwala ku sente zange nobitwala ka pocket money ako kakitegeeza kalina okuba nga kanjiko nga kammeka akayinza okukumala nze era nga bwetwogedde mpaka ku vidi nze nga nze nsobola okukolesayo emitwalo 35 nga nno nenyigiriza nnyo nze nga nze saagala sente entono. Lwaki ogenda kukola busuubuzi ku ssomero? Nedda kati engeri gye ndi mu senior 2 kale nakayingira essomero secondary life abasinga tuba tetunnabagimanyi. So kati weetaagamu akasente akakumanyiza secondary life? Kisinzira anyways kubanga nyinza okugenda ne ŋŋamba nti emitwalo 10 tegigenda kummala ku byowulira oyagala wadde bakoze shopping naye ebyo ebyokulya bina bbiri akooti ebyokulya oyinza okwagala otwaleko ku lanchi twaleko ku break olye ne mu preps otwala oli. Ate mu preps mbadde mmanyi oba ogenze kusoma? Olyako nga woosoma wootaalye wona gwe buli budde oba oyagala okubeera ng'omumwa gwenyeenya.